Naira sirimba lero bino binjogera bya kumoyo toboyo mtima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo Kulikayo mukwano mbulango guno gwe mukolo gwaffe ogwokubiri teweewuunya olw'okuba nti tugulese mangu ng'ate tukyali musaya yaffe esooka tulina ensonga lwaki nga munnange ankugamba nti Maria yalina gomesizi ennungi ku Zai Plaza City Bridals alina gowns ne changing dresses ku Kamukamu Plaza ku Entebbe edduka namba GF34 Charitas ya clinic tusomesa abagala okuyiga enviri n'abagole tubakolako era negamba nti nga tonzija kato sales center wabula teweerabira kubeera ng'ate bw'oba oyagala emmere yeewoome ofuna akanzaali ka Apeta curry powder kalungi nga owulira ekigambo Apeta chigwayo appetizing nti owulirira eri n'owulira nga appetite eze lwaki tofuna akanzaali akanaleetera n'abanone babeera nga tebalina appetite omanyi abaana bano batunyiiza mwana n'ogula emmere mwana n'abeera nga tyagala kulya mmere mwana gwerya nedda gwekozesa akanzaali ka Apeta curry powder omwana ajja kuliira emmere olabe bw'ataagimuke kale ne munayi ne ba Centenary Bank bagamba nti genda bw'oba obadde olina ATM card genda ogikyuse ku ttabi lya Centenary Bank ennaku z'omwezi obutasukka 31 July osobole okubeera mukwano ng'ofuna kye bayita Visa card aba Centenary Bank. Ladies and gentlemen, tugenda wali eri Masulita mu tawuni nga tugenda mu maka ga Muzeeyi Kato Nsubuga. Lone yazalo omukyalo omweru yayeruka alinga ettungulu mulungi yanyumye ayina figa yayambadde engoye ennungi bamuyita Sofia Nasuna ate era nga naye value ye agimanyi omwami yasese n'aleeta ebintu ebisamusamu namugamba no baby tontwala ebyo ebintu tebinjamu nze Sophie waabwe ebintu tebinjamu bannange omusajja nagaa Sophie nno nja kutwala Sophie nno munaye nja kutwala oyo omwami bamuyita Jackson Musoke omugaga w'omukampala ate nga mukyuze w'ekyanja nange gyembeera okitegeera nagaa Sophie nkutwala bannaye n'aleeta ne lutu ey'okubiri omusajja yaleese ebintu kubala oli omuyimbi yayimba omusajja yaleese ebintu okitegedde era bwatyo Sophie n'amutwala alina n'engeri gye yakowoddemu abazadde nti Sophie ateraddeeka mukolo gwabwe buli kimu ekyabaddeko kyabadde elegant leka tugulabe tova ku Delta TV tukole kwagala nnyo TV eyina waka yenze Sharita mazima wangu Bubble wine just look ebintu by'omutima biba bizibu manyi okutegeera kyekutayagala nekyegwagala si kyangu kutebereza obumanyi naye nga gwasiimye negwagala gusimbawo gw'amakanda era kyova olaba mu birowoozo byange obeera omuzikira bibala bya ssaala zange bye nasaba Katonda yeggwe nkwaniriza nnyo mukwano ku Delta TV eno ye programu yaffe ey'okwanjula n'embaga ngeno atuli mukolo gwaffe gwakubiri leero gutandise manguko kubanga mukolo gwa njawulo tugenda kulaba kye bayita essente omukwano obulungi essanyu mu mukolo gw'omukyala Sophie n'omwami we Musoke Katonda kyeyampa kyeyantondera gwe mwami wange Katonda gwe yantondera butyo tutandikidde wano mu decoration oba entimba era ng'entimba eyogera kinene nnyo ku kika ky'omukolo entimba yokka bw'ogitunuulira yabadde eraga nti ddala omukolo guno gulimu ssente abakozi olukuubo bagole baadde balina okuyita olwo bwe twazze ku tenti y'abako bannange bagitaddemu obutebe obw'ebbeeyi ate buli ntebe yabaddeko kye bayita wine ow'ebbeeyi bayongeddeko okuteekako apples nga mu butuufu obwedda bw'otunuulira tenti eno eyabako olabira ddala essente mutima pulira kusuba wotoli gwe
bakusiza langi ez'enjawulo nga bambi zaabadde ennungi ddala. Langi zino zitera okulondebwa abagole ab'omulembe naddala nga Sophie. nangemulira ngalaba mbonabona Batuze mu nnyumba engoye z'omugole omukyala zaabadde nnyingi ddala ate nga nnungi ate nga za bbeeyi ate bwe zituuka ku mukyala omulungi nga Sophie agenda okuzambala kwegamba maaso ku lutimbe ku Delta TV. oli matire bona ebibala by'essaala zange oli kirabo gwe mwami wange Katonda gwe yantondera oli kirabo. Mukolo guno gwa ddiini ya mirundi ebiri era nga baatandise na swala anti Sophie ye mukyala musiraamu. Ensonga y'okuba tuze mu lutalo nemutulonda nemutuwasa bannange tubasalifu nnyo mwebale tukolera kintu kifaanana bwe kiti era ate twaniriza nnyo bannaffe abagenyi abalungi abakkiriza ne mugamba tubeere ffenna nga tugaba omwana waffe ono. Bannange abagenyi bange abalungi buli omu waatudde essanyu lye nnina lyamuntu watonzi mbasanyukidde nnyo mwebale kujja mwebale kunteeka mu biseera byammwe kuba simaanyi gange wabula kwagala kwammwe wabula mundaza okwagala era mumpoza ebbanja neeyanziza neeyanze. Bannange sijja kwerabira kya bbeeyi kyange nfukamirako ne wansi neebaza abaami bange mwenna mwebale kunonda mu bangi nembanga nze nyinza okubeera mu kika ky'emmamba era nze njalaaganyawalo bannange neeyanziza nawe neeyanzeege essanyu sirigeraageranya sirina muwendo gwendiwa wajja yasinga okumanya naye nga neebaziza emirundi mingi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Mama Sophie. Tebanatuuka bagabudde abatuuze ekimere. Bulijjo ebiseera ebisinga abatuuze b'okukyalo babawaako mmere emu naye ku mukolo gwa Sophie babawadde buli kika kya mmere era baaliridde ddala. Infact basabirira amaka ago gaddemu gakola omukolo omulala. Abako batuuse mu budde era nga bazze mu bungi abasinga ku bo abatuuze b'ekyanja.
batwalibwa butereevu mu nnyumba okusobola okuzaalibwa. Sebo olwaliro lwa Wamunyi enzingu ziri 23 mu zzooba lino erya Ssebaaseka mu ddaaza lino. Mwana mulenzi oyo yazze gwe tukulembedde muto waffe amannya ge ye Musoke Jackson. Mwana mulenzi oyo twebaza Katonda alina akasiisira akatatambula nga kali ku kyalo Kyanja. Nazi kuno emwanyi eyo zaabaga 2,468 egwe kulabyemu obusobozi n'abalongo basobola bebonyole 10 wano ojja kubasobola kale tolabana emikono gy'ebiri ne taata atolemu n'olina Ibrahim mukulu omukulu ayoledde ddala agambye abaana bonna nja kubasobola ayedesi nawe tolani wekwata akambo kwata wano taata nawe tolani emwanyi etambule ne Sofi naye atolemu seno eyolero lw'amazzi taata nalifuna eglaasi bw'ogiteeka ku mumwa toginywanga n'amazzi agwa bulijjo ero gijja ku mumwa ng'egazi kale munyweko n'abalala ng'ebanywa esofi muwe Sofi naye mukwase Besman naye kwata mwandikubyeko mu ngalo n'engira omukolo yagutambulira ddala bulungi. Okuzaalibwa olwawedde ate nabo abakobadde balina okugabulwa ekijjulo anti munange oluganda kulya. Ekyo nga kiwedde abasawo bayitibwa era nga babadde bambadde ng'abakozi b'omu nnyonyi. Nakutegeeza omukyala Sophie n'omwami we Jackson batera nnyo okukozesa ennyonyi. Kwegamba kino kyadde kiraga bwerazi nti bantu ennyonyi bazifuula obugaali. Engalo z'abazzukulu ba Gabo ng'esagala muwaya abongo nga baafubuka mu busawo. Tusukemu ku bigere, tusukemu ku bigere, tusukemu ku bigere.
okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza.